Nkwaniriza kugo munange achajeko mideko ensi Buganda anti munange ensi Buganda akono kwe kwaffe kabanda musoke owenna balanga Bukoba Kyaggwe akala matendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munange oli bulungi munange nno olunaku olwaleero nsaba ate nkujjukizeemu oba atwejjukanyeemu ku byaliwo nga CBS munange eggaddwawo era nga saagala twerabire nti bannabuddu balwanirira nnyo okudda kwa CBS ku mpewo. Munnange omuganda yalugera dda nti ebirwa byerabirwa amalusu gafuuka engeregeze ate nti kamokabi kasasiruganga n'ayongerako nti era kyerabirwa mugambi omugambibwa takyerabira. Engero zino zonsatule zituukira ddala bulungi ku kiseera ekyakazigizigi ekyabuutikira abawuliriza ba leediyo ya Ssaabasajja Kabaka eya Kyabasa lwe yali ng'ejjiddwa ku mpewo munnange bwe yali ayogerako eri nnamungi w'abawuliriza ba CBS mu kivvulu mukulike ekiwuubaalo ekyali mu kisaawe ky'omupiira ekya Masaka Recreation Grounds bannamasaka kye bayita Liku. Ssenkulu wa CBS Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma yategeeza bannabuddu nti ekivvulu kino kyali kitegekeddwa okubasiima n'okubeebaza omulimu gwe baakola okubanja Kyabasa bwe yali ejjiddwa ku mpewo. Kino kituufu ddala kuba mu bitundu ebyasinga n'okuteeka Pulezidenti Museveni ku nninga aggulewo leediyo ya Kyabasa. Buddu ye yali empanga. Buli Pulezidenti Museveni lwe yagendanga ku mukolo gwonna e Buddu newe gwabanga gwa nnaku nga bannabuddu bamuteeka ku mulumyo olwa leediyo yaabwe okubanga teriiko ku mpewo. Gw'olaba ne mu kuziika omugenzi omusumba Adrian Kivumbi Ddungu Evira Maria era nayo Pulezidenti Museveni bamubangirayo aggulewo Kyabasa. Sikulwise eyo munnange lumu Pulezidenti Museveni yali ava Lwakitula n'ayagala ayitireko mu nnyendo abavubuka abaali bakongola enseede naawo ku transformer mu nnyendo ku siteegi ne bamulabiriza ne bamuzibira ekkubo. Abasirikale abamukuuma bagezaako okukozesa eryanyi bagumbulule abantu abaali beeyiye mu luguudo kyokka Pulezidenti Museveni n'ayimirira mu mmotoka ye ng'ayisizaamu omutwe n'akoma ku baserikale be abantu babaleke. Pulezidenti tebaamuganya kwogera bigambo birala ne baleekandira waggulu nti gulawo leediyo ya Ssaabasajja n'ebirala bingi. Pulezidenti yabakkakkanya n'abagamba nti kummwe ani akola ku CBS? Baamuddamu nti emirimu gyabwe gyali tegikyatambula olw'okuggalawo Kyabasa yaabwe. Pulezidenti yabaddamu nti ebya leediyo ya Kyabasa mubyerabire, leediyo eyo yali envuma. Omusumba w'e Masaka John Baptist Kaggwa ono buli lwe yasomanga emmisa ku mukolo nga Pulezidenti Museveni kwali yabanga amaliriza okuyigiriza n'asaba Museveni aggulewo leediyo ya Kyabasa. Kino yakikola ku mukolo ogwali ebiikira ne mu bifo ebirala. Ekyokubanja CBS kyakwata ku buli muntu yenna. Olaba ne munna NRM Kakunguliro Bulumulaalo Oweekyazanga yagamba nti yali tajja kunoonyeza Pulezidenti Museveni kalulu singa CBS yali teziddwa ku mpewo. Nze nasalawo obutaddamu kukuba simu ku leediyo eziringa emizindaalo gya mukalakaasa atunda emmumbwa. Bw'atyo Bulumulaalo bwe yategeeza nga CBS eggaddwawo. Abange ebyo nno bye byaleero. Munzikirize nzire nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Aye Katonda akuuma Namulondo.